Mbanirizaako mwena bali ku Mutindo TV yenze Mutindo the writer tukyatwalaganya ka story kaffe mu kisenge the legs duty kati tuli ku episode ya kusatu abajjukira episode ey'okubiri twasemba Tom bamukubidde essimu n'ava ku mulimu ajje waka alye emmere agenda okutuuka ewaka nga Namazzi oba mukyala Kasawuli yeesibye kattawulo amuyita ayingire baliire emmere mu nju. Tom bye yagaana twasemba Tom abiganye nga mukyala Kasawuli yeekyanza amugambye woba toyagala ddayo ku mulimu oli ekikomando kyo. Episode yaffe ey'okusatu twagala kumanya Tom yayingira we yayingira ki ekyabaawo. Episode yaffe ey'okusatu etandise bweti wuliriza tusimbudde. Musajja wattu Tom yalaba bitabuse n'ayingira n'atuula mu ddiro n'atandika okulya anti emmere mukyala Kasawuli yali yagitadde dda ku mmeeza. Obitegedde ebyo? Mukyala Kasawuli yalaba Tom atandise okulya naye n'asembera okumpi n'amugamba okimanyi nange obwedda sinnaba kulya anti emmere y'omu tewooma era tugenda kulya ffenna wano si kyo. Tom teyalina kyakkola n'akkiriza era mukyala Kasawuli n'afunayo fooka ey'okubiri ne batandika okulya. Amazima Tom yatuuka ng'emmere emutamye era yasaba agendeko wabweru yeetaawuluzeeko ekintu mukyala Kasawuli naye kye yakkiriza era Tom olwafuluma bw'ati mba nkulimbye nti mu kaabuyonjo yagenda ono yasibira ku mulimu anti nga taabisobole. Mukyala Kasawuli yakyakulinda ng'omuvubuka takomawo era n'afulumya ebintu nga yeesooza. Tom yali ku mulimu ng'ajjukira ebintu omukazi by'amukoze ssaako bye yamukoze ekiro amazima nga tamanyi kikiddako. Wabula ne mukyala Kasawuli okwesooza kwalinga okwesooza ng'oyinza okugamba asumulula kasooda. Banange mukyala Kasawuli yali afa ki? Obudde bwaziba Tom yali annyuka ku mulimu essaawa 12 ng'ewaka talabikako. Olwo ziba ziwera ssaawa 2 ez'ekiro mukyala Kasawuli n'amukubirako naye ng'essimu teriiko. Abange Tom yali abadde ki? Mukyala Kasawuli oba Namazzi yatyamu era muli n'agamba omwana w'abandi sibanga bye nakoze byamunyiizizza n'agenda. Mukama yamba olwo mwami Kasawuli mbeera ngenda mugamba ntya. Katugende maaso. Ku ssaawa 3:30 Tom yajja asooba mpola anti nga yeewala mukyala Kasawuli era ono mu kasirise yaggulawo bw'atyo ne yeesibirayo. Olwo nga mukyala Kasawuli ali ku ssimu anyumya ne mwami Kasawuli era wano we yamugambira nti mukwano okimanyi ennaku zino nafunamu omusujja sikyasobola era sikyakola oba kiki ate sirina mukozi mbadde nsaba lwakiri Tom asooka aggalewo edduuka abeere nga nnyambako ewaka. Mwe ate Tom tebamwagala waka. Ebisigadde tunaabiraba mu episode yaffe ey'okuna bakayita mu kisenge the legs duty. Nze Mutindo the writer mubeere bulungi mweraba. Mutindo TV, the best online TV.